Sibasedana yafuna omusajja n'amujja ne mu nnyumba ye gye bazimba ne looja ate n'amuza mu apartment yandikoze ekintu kimu yandisigadde mu bufumbo bwe naye n'asigala ng'awa looja respect kubanga gyamujje wala looja alina abantu bawa ssente eyo okulwanirira Spice Diana ka Spice takimanyi nakimanyi behind the camera, behind the curtains. Governance okutuuka eyo gyali yayita mu Chameleon kaali yaye yagitandikira ku Chameleon kubanga Chameleon okuwa kolabo gwatamanyi kuyimba kubanga paka kati governance upcoming up to now. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Waliwo omukyala SN Powers kyemanyi omumanyi ng'avaayo yavuddeyo n'adifendinga Chameleon. Waliwo akatambi SN Powers ke yali yafulumya ng'agamba nti Chameleon takoma wano mu front nti atambulako n'akola n'ebirala. So yavuddeyo this time round ng'amudifendinga ng'agamba nnyonnyola bulungi ensonga ng'akala agamba nti Chameleon asulika ennenge ye bwe yali ageze maaso n'okuba nga mukyala oyo SN Powers kati akatambi ake ennaku zino kaali kakadde ne babadde ennaku zino abaana nga bo bamanyi bajjayo obukadde ne babutambuza kati kadde katambula nnyo ng'omu ku baakasitula era gwe ngenda okwogerako mu maaso wali ye Governor S akatambi ne kakola ki ne kadda waggulu nnyo ku top kati yavuddeyo n'agamba nedda Chameleon nze mukwano gwe gwali gunnuma okwogera ebyo byonna bye nayogera Chameleon tasulikangako ku nnenge nedda bannaaye just ffe twali baagalana nga tukoze eki tukyankalanyemu bwe tuveewo SN Powers wiiki eno neewedde mwana mulenzi Governor S abadde asombera Chameleon okufaako obufi simanyi oba obadde omulaba naye abadde akola videos nnyingi nnyo ezirumba mwana mulenzi Chameleon n'okulaga nti Chameleon musajja mubi nnyo tamulabangako what ebintu bibadde bingi kale byadde agendanga maaso n'okubanga akola ate ng'ojja kujjukira nti yali mu Lion Island baakolako ko n'oluyimba bonna yali musajja wa Chameleon in that line simanyi oba obadde oba followinga abantu abo babiri respectively kyolina okumanya nti Governor S ye muntu asinga okubuukira nebyatamanyi kyovulaba ogambe muno abuukidde kali akatambi oli n'agamba oli yavuddeyo n'aga nedda tebyali bituufu naye nga yiwe aba abyogera oyinza ogabana ng'omusajja alina bwino ate omuntu anywa enjaga ebiseera ebisinga tolina nnyo mwesiga omuntu ng'akozesa ebitamiiza nga bingi tolina nnyo kwesiga nnyo byayogera kyovula ne mu kooti tawa bujulizi omulalu eyakyusa ku ddiini n'omunywi w'enjaga asaba kizuula nti onywa ku njaga kubanga oyinza ogirabanga bbi kati gwayinza okulabanga omukazi Governor S aludde asojjasojja Chameleon naye ng'ate Chameleon yamufuula kyali n'amuwa ne kolabo nga newuwe asulayo nikati essaawa zino gwe weebuuza lwaki Governor S ate mukambwe nnyo ku Chameleon yagamba mukali akatambi nga anywedde aganga asuze mu lukuubo Chameleon eyakatadde kasoba nga yeggwe kati gwe weegana nti siyenze ndi Chameleon eyakatadde Governor S kyolina okumanya nti n'omuntu nga otambulidde nnyo mu bakazi abakadde ebiseera ebisingira n'amagezi tegaba mangi nnyo g'oba olina bwesooka onoonyereze Governor S walinoonyereza ekyamujja mu katale Sseguku kubanga yali alonda scrap mu katale k'Esseguku ng'omanye ekyamugobyayo ng'omanye omukazi gwe yayagala mu katale k'Esseguku emyaka gye yali alina yalina emyaka nga 6 mwegi Governor S alina emyaka nga 2 mwegi kati omukazi oyo teyamukwata nenga mawulire gafuluma nti yamukwata omukazi oyo teyamukwata wala yamwagala bwagaza omukazi ndoza yalinga namwando nga bawo yafadda nasalawo nagambwa enfunye omuvubuka kambere n'ono kati abaana b'omukazi abakulu nga bawulira bubi okubanga ate omuvubuka yayagala maama waabwe nabonadde ewaka n'osanga nga oliyo omuvubuka kati ng'oyo nga ali ku nnyoko n'omusanga ng'afuluma mu nju ng'ali esibye ettawulo ng'ekiraga nti naava kukola ki kulya yasuza alya nnyoko kati n'ogamba niyo omuvubuka ono lwaki ddala addanga ku mmange ne basibako Governess omusango omunene nti yakutte maama waffe twamusanza ne bimuwaayiriza
ne bamugoba abachemani bakatale akakesseguku ne bagoba governor S mu katale olw'okukwata maama waabwe nti wakutta omukazi omukadde emyaka 65 n'omuddako ninga te governor S yali engeri gyali tino omwavu katena kyakulya omukazi bana batonda ennyanya biki omukazi amwawayo ku bumere n'agamba kanebake kuono kanyumisize ono ne mungu apatabaali n'ali omukadde bwatu bamugoba mu katale Sseguku ayingira obuyimbi ajja n'erinnya alifunira wa Chameleon governance teryali linnyali alina bye yali yeeyita simiyani ebyedda Chameleon amugamba egwe governance ebyo bikuyokola bikati gwe governance bakuba n'oluyimba omuntu yakwagala bw'atyo mu kuyimba ofuniddemu ate omukazi omulala omukulu owe Sweden omuzungu ninga netayagalika omukazi amaliriza naye akuvuddeko atageze ku muyaga munno omulala bamuyitanifu yo yagweddalu gwe yafuna omulala yali erinnya sirijjukire abantu bagenda titekawo mu comment section bali mayi bulungi sime Azizi kali kakyali ke baali bakayita Azizi ate kaali katonnya ebiseera yali mutonnya ati kati yalabira ku ono governance esolaba mulidde nange nja mulya kati omuntu nga atambulidde nnyo mu bakazi abakadde okuva mu myaka 25 tetulabaga ku mukazi we muvubuka yenna tumulabye n'ow'enkaga mu 5 yamugobya mu katale k'Esseguku azze okufuna okugendako ebweru ayingidde ow'ensanvu neyaviirako n'omukazi oyo okufa kubanga omuntu omunyi w'enjaga niwe baka ku mukazi wa myaka 7 bingi nnyo byaba tasobola kukola ati tasobola kukyuka tasobola kukola ati bino ati gwe byagala omukozesa mbu omusanyusi kakana omukazi nabaana agijjeeyo era Azizi teyanyumirwa muzungu oyo kubanga ono omunyi w'enjaga yali amaze okukola ki okumwebakako gumanyirwa ate omukazi n'amugoba nga tanabafuna na butuuze ng'ate baagattibwe ne Uganda baddeyo eri afune obutuuze kazi n'amugoba era obutuuze yakabufuna nnaku ezo governance ati ku Chameleon yamuyamba pointi yange eri nti omuntu yenna bwakuyambanga respect oba kunyiiziza nga yakuyamba kubanga governance okutuuka eyo gyali yayita mu Chameleon kaali yaye yakitandikira ku Chameleon kubanga Chameleon okuwa kolabo gwatamanyi kuyimba kubanga paka kati governance upcoming up to now upcoming ngoyinayo oluyimba lwezo manyi bbiri ayinza okukola show yonayonayona kakobe kalenda abantu ne bajja 10 baba bajja kukola ki kuwulira biki kati yafuuka bloga ng'okyayogera ku by'abazungu ng'oyogera ku by'abazungu nalabye Daily Uganda omumanyi oyo omuvubuka yali ku TikTok okwo nga atambula akola ebyo ebyakasasiro biki alina akazungu yali yafuna ne baga nti yakakuba okwekutula wano ne kadduka emisinde kanalabye ate waliwo omuyimbi omulala bibizade yakeetise sebaali awo naye adigida budigizi nako kakomyewo ndoza Abannayuganda kabasiima busiimimu wansi Uganda akutta va ku Nigeria bo Abannayuganda bali ku natural kwa kati ennaku zino twayonooneka tuyingidde mu potulu ne kachikumi Tereza amaka ebyaba Nigeria ninga mu Uganda yalina amaanyi ngira abazungu tebalabanga ku muntu w'amaanyi nga mu Uganda ajibisa wansi chovala yagadde okufuna omulala yaze no olofuna Azizi era anonyamba na Uganda era yakomawo Uganda nagamba nyina okuddayo kunona mu nonyeyo omulala fune quality bulidi Abanigeria betubadde tumanyi era bawala betunda Dubai bona tekuli akkiriza mu Nigeria kumugula balina kaputulu ke basiigako sawa namba tagwa kati mu Uganda byayingidde kati ono omuzungu ebadde tasobola gamba nti kanonya abasajja abalala ye yategeera nti omusajja ow'omusuwa ali Uganda ninga bibaawo kwawukana bibaawo kale mwana munezi Jostede yachekinze into rehab naye bamututte mu rehab bagamba nti abadde ayina akagundi kakozesa naye kabadde kazibu nnyo erinnya lyako nno nkeerabidde waliwo muganda wange ekiragalalagala bakiyita batya erinnya kyabadde akozesa naye nga kizibu nnyo but after byonna ebyagenze maaso n'okuba nti biba bamututte mu rehab omusajja wa Katonda yachekinze in mu rehab awo simanyi oba agende atebeere
Kubawadde bagati byadde akola kati nga gaterere naye nga n'abakazi nabo bamwe be bamuleetera ndowooza okukola ekyo buli mukazi gwafuna gwe batwala buli gwafuna yabatwala oba mulungi oba mubi batwala butwazi kati ndowooza n'atandika ebiragalalagala naye nga weebuuza omuntu ayimba ennyimba za bbandi enjaga oba ojagazaaki ennyimba za bbandi ze zinyimba z'abantu abakakkamu bawuliza love songs Chris Evans ng'abaga nti atandise okunywa enjaga abanywa yaki era ajja ggwa eddalu abantu abalina okunywa enjaga bano abayimba raga babiziza bafana nigwe omuntu ayimba soft music oyimba kadobo kamu enjaga onywa yaki era tusuubira abantu we batyo bakingi saha wala uliddeyo muyimbi waraga gwe batwala mu lihabu nti owaraga kati gwayimba enyimba ziri soft kingi saha ezaalaavu ba Jostede ba Chris Evans ba David Otalo enjaga muba munywa yaki yabukozi bwaki gutogenda kubuukabuuka ku stage nga bakabako goyimba buyimba mukazi kujja n'akuzinda kubo kati enjaga yaki mukopperera ebintu byabali abayimbi abaraga batwala nnyo muli still mu weekend jukira tujingira twakava mu kuziika kwa mama wa Gravity omutujju Mickey Wine nalabye ate abantu abamu bamwambalira olw'okuba yagenda maaso n'okuba nti abeererawo Gravity omutujju n'okugenda mu kuziika ogwo nagwo gwali musango nga Mickey Wine nze nganze Bukenya media simunenya okufa kuba kufa naye tukifunamu ekyokuyiga nsinga Mickey Wine yafiiriddwa maama we Gravity n'agendayo yandivuddeyo mulamu kyenjagala tutunulire kyokka singa Mickey Wine yafiiriddwa omuntu Gravity n'agenda yandivuddeyo nga talinawo watonya musaayi olaba bagoba kusaasira ku mulambo ntiva ku mulambo gwaffe ne Big Eye kati tukifunamu ekyokuyiga nze nga ndaba Mickey Wine kyakoze nze nganze siina mu buzibu kubanga okufa kuba kufa wali mu competition ya music eba competition ate ogwo muze gwakika naye Babu Wine kuva dda byajjakola ku bebe n'ateekayo Babu Wine talangira kivuluga tamaze kuwulira bebe abula olukiteekayo nga naye agamba nkitaddeyo naye lwe yakoma okiteekayo yali ku Afirikana nga bebe kulu ali ku rooftop ku Garden City kulu n'agamba omusajja nsinze siriddamu kukiteekayo kubanga yasalwa nga tuli eno waggulu ku rooftop tubulegera ku Afirikana nga abantu bamunguuba abo bebe kulu yali alonkinga oluyimba lwe bayita minzaani so nze sikirabamu nnyo obuzibu kasaba nga ye Gravity yamwanirizza era Gravity yamwaniza ne bewahagaawo naye nga wali babadde beetwala kati wali mu kwetwala kwabwe biba byakiyaaye wa Mickey yatuuka n'enkokoto n'agitabula musajja wa Katonda sikiinaako buzibu nga nze era kyakola kituufu nekyembuuza kiri kimu nti singa Gravity ye yagenda nga Bobi Wine afunye obuzibu alina omuntu gwafiiridde Gravity n'agendayo yandivuddeyo mulamu kyenjagala kibawe ekyokuyiga nti okufa kuba kufa wano temulina obutakkaanya mu byobufuzi kiri ate kirala kiba kirina obbagata mwena musigala muli bannayuganda kyenjagala mufunemu ekyokuyiga kale bwe tuba nga tumaliriza nalabyeko mwana mwala Spice Diana omanyi weeks eziyise 2 stories zikubiddwa nnyo nti manager Roger alabika ne Spice Diana tebakyaliki so ku birthday ekozi yawadde n'amazaalibwa ge ennaku 2-3 emabega we yabadde celebrating a birthday abamu ne bazeemu ne bamubuuza ekibuuzo kyekimu ku manager Roger alina statement gye yakoze n'agamba tuli ffenna naye ate ze nakwotiza statement gye yakoze yagambye Katonda yatuwa era yajjawo mu ange eyo naye ng'ate alaga nti ye ne manager Roger bakyakola ki bakyagenda maaso n'okuba nti batambulira wamu there still wakyaliwo eŋŋamba ezigamba nti sho oluggwa ababiri bakupatinga ways Spice Diana yafuna omusajja n'amujja ne mu nnyumba ye gye bazimba ne Roger ate n'amuza mu apartment omusajja oyo yali mu kukozesa Spice Diana ensobi n'ebyolubuto yatandise obyogerako ennyo kuba yagambye nti olubuto kati tewali buzibu funa naye ng'ate luli yalaga nga alutya nnyo era ye statement yennyini nga bwe yagikoze kati agamba wendwegaana abantu ne balula batenga mweruli naye nga Spice Diana yandikoze ekintu kimu yandisigadde mu bufumbo bwe
nina asigala nga awa Roger respect kubanga gyamujje wala Roger alina abantu bawa ssente eyo okulwanirira Spice Diana ka Spice takimanyi na kimanyi behind the camera, behind the curtains. Abannamawulire bano abakuba music abookya buli ssaawa n'abawa nga oli okusigala nga ali ku top ng'alwanirira brand ya Spice byonna abikola lwani kati Spice Diana akotekinga decision entuufu ku byakola tetuganye nti alina okufumbirwa ng'omukyala era alina okuzaala naye amanye nti ekimutuusizaawo music profession ye abusize kali eyo okutuukaawo ye manager we Roger be bamu ku manager abatono nnyo betumanyi mu Uganda abatuukirivu abakola omulimu gwabwe perfectly manager byalina okukola bajefu kiwa abo abaswangisi be bamanager abatono mu Uganda betulina abatuufu kati bw'ogamba nti nno ogenda kwesigama nnyo ku musajja akujjene mu nju yo ate akwongereyo eri gegga basimi yamuzza kitegeeza manager Roger esimu buli waakuba omusajja agamba ataani oyo nsaawa za mwami za kwegatta teka wali tumala otutuuka ku ntikko naye kafunye munyi wange naye nga kyolina okumanya nti Spice naye mwagala nnyo yafunye eki simuyinako buzibu yafunye eki kubanga omusajja agamba muno tamukwata ssimu ya Roger omala vaawo olyoka ogikwate mudde mu bya bizinensi byamu leka munyi wange ali mumazina agamba alowudde owulira nga era owulire oyagala nkyogere banvumye okolera abantu ate nange nayogedde ebibyo gwajjako embuzi nange nabyogedde naye lwakuba nti mwe editinga vidiyo ate nakola Allah yasalawo kale era giraba nkyalabo bamwekali the weekend show ebeera buli lunaku olwa Saturday essaawa zibeera 9 wamu n'olunaku olw'Essande essaawa zibeera 3 ez'okumakya mbeera ne Bugenya Media wamu ne Benito Omuyudaaya naye engeri gye kiri nti sayidi z'eggayaaza naalya magonja Mama Maria yalabise so Muyudaaya Benito yadda ino genda alawune ku ground akakase mama gwe yatta ddala waali oba abantu bano era kyekyamukomezzaawo waali oba abantu bali mu diversion so aliya ya assessinga mbeera tujja mukubirako ndowooza wiiki atubuulire Mama Maria yamulabye era yazzaako era alina nteekateeka ki ng'Omuyudaaya ng'omu ku bazzukulu b'Abayudaaya abaasigalawo kale njagala kutegeeza ku Sula Motors eneesangibwa Amakindi etuuka bw'obanga oyitidde no ku bitaala ne ku poliisi awo n'oyambuka kirira bwoti yita ku Voxisa kalenda olusalamu bwoti waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we wali Sula Motors bagamba nti ekintu ekikwatagana n'emmotoka oyinza okuba oyinayo emmotoka yo ng'ogamba eno tekyansanyusa bulungi naye njagala funa egisinga kutuuka ku Sula Motors nayo oleete ka top up mukwano gwange ojagenda maaso okuba nti weefunira emmotoka bw'oba tovugangako ku mmotoka nga akasente okayina jangu ku Sula Motors ebyo biggwanga oyina emmotoka yo naye ng'oyagala tracker ku Sula Motors bagenda maaso okuba nti babimaliriza osobola ogenda maaso okuba nti okoona ku Bukenya Media gwentudde naye kuba asibukira ddala wali mu Sula Motors mukubire ku 0779 21 21 41 oba 0779 21 mbuufu obwo ojja mufuna buli kikwatagana n'emmotoka mu buufu obwo ate era mukadeke kamunjagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ekizimbe ky'olina kalina bangalo olina just buzigo bw'abapangisa tosiigibwangako langi oba langi kweri naye nga tekyakusanyusa osobola obakubira ku 0705 1936 nemugenda maaso okuba nti muteesa mbuufu obwo ate era mukadeke kamu olwaleero tubadde ku Urban Bar eyesangibwa Namuŋona tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar tugamba nti empiira gyagenda maaso n'okuba nti gigenda maaso n'okuba nga gisimbula Premier League weekend yonna ate mu week tubeera ne Champions League Europa League n'emipiira emirala La Liga ne liges endala nyingi nkugambe mukwano gwange screens kati ziri mu buli kasonda ka Urban Bar wonna wootudde omupiira oba ogufuna bulungi ebyokunywawo ebiri ebyokulya n'ebisanyusa bingi nnyo nnyini ddala osobola ogenda maaso okuba nga oyitawo n'okiringa over the weekend
abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tubeera ne tugenda maaso kuba tukutuusaako byonna likinga video eno emabega wa kamera waliyo Rukia n'omukulu wali bamuyita James abeerawo kulaba nti guno naguli gugenda maaso n'okuba nti nno guggwa nga bwe gulina okutambula James abeerawo ku stand by ono takyali ku muzu vaayo mbyekwata mubeera bulungi mweraba thank you so much